twala kali akatundu futi nga 2. Kwa kifuna cyo gocha birangiye twagala tukure kunoze turenga mu tukune kwa cyara cyangwa gike ziriko Futi bweziti twamulagirira koma wano nga bye bituufu yebamuwa nti ati atugenda mutwala nti ate mukanye ne livinali ekyapa ekifu musooke musazeemu ekyapa abantu mubatwale batiise n'omusajja ku kitulu ekituufu kyabakanya nabo mubakwata mu watuufu wabakanya nabo tetuyinza kukanyisa muntu kutaka ekyapa ekifu. Ensalosalo twazirambula nga ne map digikuba mu katabo kali mweri nga eva kukaswa
akaliraanye mu Kalifani Road. Ne waliwo akaswa wali. Nako kaliwo. Alimu era ettaka lyakiyita bweru. Ekitegeeza nti kyali kigenderere okulabika nti abamu banyigirizibwa. Bali abeeri basoveya bakola eddala ensobi yennyini ewedde emirimu. Okusinziira mu ofiisi ne bapima ekintu kyali kikyamu. Tufune obuwanvu bw'ebibanja ebyo kubanga bwayinza okutuleetera endagaano ng'etusomera 2 ku 100. Ng'eno bwezze egamba 116 ng'ate abaagikola egamba mmeka 16. Tuvudde emabega nga tukaayana ffenna wamu kitole ng'abatuuze abali ku ttaka lino. Kati atuuse ku leevu ey'okulaba nti ekintu kikoze eki kimuzimbiridde atandise okugenda ng'alondobamu omu. Nze mbadde nsaba LC ereme kutomera katego kaani ka Mr. Ivinali kuba ajja kulaba nti haji kintu obusobozi bw'alina nze si bwenkola ki si bwennina asooka ajjeko oli amutadde nnyo ku pressure abasigadde abanyigirize bo bokka kyamani kigenda kutuuka ekiseera naawe nga tolina kyogenda kukyusa ku ekyo Mr. Ivinali kyakoze eki kyasazeewo yo kukola naye Ivinali atuyiganyiza buli mu nsonga yonna otuuka oli mu kulima n'olaba abaserikale ne bakudusa mbu bagenda kukwata okola bwoti era baatulesa awo enimiro yiye erya baatugobamu temulimaamu baserikale bajja ne bakwata mutabanyi wange ne bamutwala ku poliisi. Tuludde ebbanga nga tuli baana bato nga tuwulira omusajja ogwo bayita Sendi Ivinali ng'agenda agoba abantu ku ttaka ffe nga tulowooza nti oba ensi yonna yagigula ne tubadde tusaba gavumenti n'abakulu bonna abasobola okuyamba ku bantu ku nsi muno. Sendi Ivinali atufuukidde ekizibu naddala mu disitulikiti yaffe yeene y'Ekyotera laakayi wonna kakuuto obukujjukujju bw'alina n'agamba nti nawana alinawo ekyapa n'atuuka n'okuyimiriza omwami ew'ennyumba eyo yiino ennyumba giyimiriza naye gye yayimiriza ennyumba tatuukayo yalina akaswake ke yali akomako kaali wali n'emiti gye gyakalitunsi akiwulidde emikulu egyaliwo emikulu kati naagala okuyingira mu bano nabano balina ekyapa ekyaliizi naye talina kyapa kyaliizi naagala okuyingirira abantu okukola ki okubajjako ebintu byabwe lwokuba ye mugagga. Lika 12 era kwe yatwalira n'ennema era mwatwalidde ne bizinesi zange mwezi olunaku lwe yayerula empenda wano ne polepate yeno gyolaba teyalimu owulidde ng'ali mu kutayiza ttaka lino naye olunaku olwaleero abeeri ya komiti mungu atusaasidde ne bajja ne bamulaga ettaka liryewe liyitira ng'ewange taliyo naye kineewunyisa okubeera nti ate wange yabulokinga emikutu egitwala amazzi n'ebyennyanja ne bikola ki ne bifa mu kaseera kano tibw'oba ozze wano oba DPC sooka otunuulire likodi eza Ivinali abantu bazze ng'anyigiriza nga bw'asiba abantu bangi ng'ogenzeeko awo mu purizoni abasibidde olw'ettaka naye nga banyigirizibwa bunyigirizibwa ye kyayina agula ettaka nga kuliko abatuuze n'atandika kubajjako lwampaka RDC ne baddiso ba DPC naddala abantu abo bali ku ground nga bakiso bagende nga balaba ebintu nga biweereza Kampala gye balina biweereza naye abantu ne babonaabona ku ttaka nga babasengula enkya neggulu. Ffe tetulina bukakafu nti ettaka lirye lyagamba nti ettaka lirye asinziira ku kibira nti wasinziira okufuna ettaka eryo ekibira tatulaga biwandiiko byakyo ali awo tetubitegeera. Nsaba mutuyambe gavumenti oba Minisita Sam jangu wano ku ground Ekyotera Minisita Sam jangu tuyambe kubanga poliisi y'Ekyotera yonna girisiza enguzi bonna bagira ku saidi ye yabaleeta yabasasula wano yaleeta omupunta n'apunta ettaka. Tunyiyiddwa ate ne bakyamaani mutuyambe ne gavumenti etuyambye tuleme kubeera ku kintu kikyamu ate tuyetondereremu tujja kwetondera ku ekyo Ivinali tujja kukaamirira ng'ekyapa kifu. Twaba gavumenti etuyambe ne baladisi batuyambe bamuyite bamutuuze alagerera ate ebiwandiiko bye wakoma kiwulidde sebo ate ebiwandiiko byakoma wakoma abirage mu lujjudde mu lukiiko ntalaze mu lukiiko biwandiiko bye abuzaabuza abantu abagana okuzimba tinga tunayo nkulakulana nnene nnyo amakanisa gonna ganyo gazimba ebitundu bino byonna abantu buli kintu kyonna buli muntu amugobye ku ttaka ate kali yanyimiriza ebbanga ddene nasina mino gye nkolerawo nangamba ajja kunsiba bwe yamala nangamba nti ajja kutwalirawo bwereere
Tupima obukiika tuwandi tutuliza foomu nezetaagisa tutwala tukamukira era kayi bagiweerezaayo kakati batukaano kayana yawaluwawe ate siwakubye bali becomplaininga ne bajja ewange tuvuga nti ebiwandiiko bina biri mu ofiisi bigenda mu ofiisi ne bafuna ebiwandiiko bino ngendo bikeberamu nga figures eniri amazzi atiddeyo ali mu bantu mu kifo kya 16 ng'akoze 4 mwemu nawe 4 mwemu yebina mwana 6 nga nti mufujale eyo mpisa ze era nkola yi baddemu amagezi akolagana n'abantu abasiri kuba talinawo bujulizi bumuwa bannannyini mwami Sente Vinaali ng'ateebereza nti ettaka lye weriri wonna owe ekitali kituufu. Ekirala waliwo ensobi eyakolebwa wakati w'abapunta ne nannyini kwagala ttaka. Lands Committee, mwami Sente yasaba Lands Committee n'asabirako ettaka eryo. Besaba ettaka eryo bajja aba Lands Committee wayise emyaka 10 ne bamulaga n'abalaga ekibanja kye we kiri ne bamuwa olukusa. Bye batugambye kati batugambye baamuwa fuuti mita 116 wano okudda eri ne bamuwa mita 232. Kakati ekyo bwe kimala okugwa bagenza okukuba ettaka kyasanze nti ensobi gye baakola n'abalandizi office basinzira gye baali ne bakuba ettaka. Bagenda okumala okukuba nga mwami Sente we yatadde property ye esobya mu kawumbi ka ssente teri mu kyapa kye.